awo nga nvuddewo embaga ya Kyabazinga bwetyo bwe yatambudde tukongratulatinga nnyo Abasoga mwenna okutuuka kukula embaga ya Kyabazinga ng'afuna ine bantu naye olutalo lukyagenda mu maaso eriyo omukyala eyavaayo n'agamba nti ye Mukyala Mukulu era mbu Kyabazinga bbaawe. Omukyala ono abadde akola live videos ku mitimbagano nga tukyasanyukira embaga ya Kyabazinga eriyo omukyala eyeyita first wife, mukyala wa Kyabazinga omukulu. Era omukyala ono mubadde mumuwulira ng'ali nnyo ku mikutu migatta bantu, mukyala abeera UK. Ekyamazima ddala omukyala ono alabika alina points ze naye yeetaaga okuwulirizibwa kubanga gwe agamba mbu Kyabazinga amuyinamu n'abaana. First wife agamba omusajja wuwe agamba omusajja wuwe mbu Kyabazinga bbaawe. So omukyala oyo agenda mu maaso n'okuba atya naye akyakola amawulire wadde embaga yabaddewo. So naye nga first wife nkutumiddeko nnyo eyeyita mukyala wa Kyabazinga, maama omuhazibandi bamututte dda. Omuhazibandi bamubye. Okay, omukyala oyo kale wadde byayogera bituufu, oyo yeyita mukyala wa Kyabazinga, naye we twogerera Kyabazinga bamututte. Omuhazibandi mubbe maama kaaba sisitiriza ebizigo, omuhazibandi bamututte dda. Nentumirako ku bakyala abali eyo nga goliwo okubba babba baabanno. Maama owe UK eyeyita mukyala wa Kyabazinga nnamba emu, amagezi genkuwa maama wadde okaaba tukimanyi byoyogera bituufu, naye we twogerera we twogerera omuhazibandi Kyabazinga bamututte dda. Bamututte dda. Bamututte dda. Bamututte. Kyabazinga bamubye. Bamubye maama. Maama tutegeera obulumi bw'olimu. Hati buleke ekuluma. Ffe b'otunyumiza batukyawa dda. Gwe mukazi gwe yeyita first wife. Byotunyumiza batukyawa dda naffe. So oba okaaba oba weetuga omuhazibandi ye bamututte. Omukyala oyo abeera e UK eyavaayo n'agamba nti Kyabazinga bbaawe. Kituufu kisoboka. Bayizawo omukyala ayinza okuba mutuufu, ayina points entuufu kwanza okusinziira ku biwandiiko bye nnalabye. Kyabazinga alabika omukyala ono babadde balina relationship yaabwe, naye ebintu by'obwakabaka, you don't marry whom you love, you do what is right. Omuntu bw'afuuka kabaka tawasa gw'ayagala, wabula awasa oyo asobola okukola omulimu gwaki gw'okuba queen. Kakati maama gwowe UK obulumi bwo twabuwulidde, naye omuhazibandi ye bamututte. Omuhazibandi ali mwane munu. Madam bakubyeko sironiyo.
Uganda batwongereyo president owokusatu kuba ba president ababiri betuyina tebakyatumala Bob Wine ne president Museveni twetaagayo Uganda president owokusatu kyabazinga bamututte so mama obokaaba hati buleke nkimanyi ekuluma webiba bwebityo webiba nga bakukyawa banange nanyumirwa ka social media omwazi bandi pe mutesi omwazi bandi yamubye Nang on a serious note, Madam her first wife, Wachabazinga, we understand your pain. Biruma, hati buleke weba. Nenga the fact is, husband toche aina. Wife, husband toche aina. Ate ekyo kibe ekyokuyiga eri abakyala abali eyo laavu tebagigula na ssente teri musajja gwe babba mpulira nnyo abantu abakazi nga mukikozesa babbye bba wange bakulimba teri musajja gwe babba omusajja waaba akwagala ajja kuwasa bw'aba takwagala he will never marry you. What difference between relationship and marriage? Banyi nyo tubagala nete sola bawasa. That's it. So over relationship. Nenga I can't marry you. Kati first wife wa Chabazinga gwe mukyala gwabere UK. Your points are valid. In truth, I know you are right. Kwanze nakuwuliriza oyina ebituufu byoyogera oyinza okwambadde mu relationship nekyabazinga oyina n'ebifaananyi bye naye kati right now is a king kati kabaka biri byakyuse omuntu bw'akyusa status bingi bikyuka ekyo bw'ona kitegeera mu mboona ye ey'omutwe madamu ojjako mu kutwasamira ffe boonyumiza batukyaye kyaye ffenna tubaddeko wamma muze ati buleeke abantu babakyaye nze nalina princess omumpejja yali agenda kumpasa nandisappointing did I die? So madamu totumalaako mirembe husband toyina embaga kasita yabaddewo ejjo kyawedde kakati madam the UK naawe ozimba olubiri lwo naye okulaba eyigenge Paris hey. Madam first wife tetukulaba ku lubiri lw'eyigenge ngogenza okutubuulira sibanya Kyabazinga yali bba wange we don't need that crap genda weesootinge hati buleke bwetyo bweruma it is a hati buleke yekusumbuwa ojja kutegeera naye ng'atubirako abakyala abali eyo nga mmwe mukola gwa kubba basajja b'abannammwe olinda munno n'abeera n'omusajja we nga mwavu omusajja bw'afuna ku ssente n'omubba there are women abali eyo nga mmwe omulimu gwammwe gwa kubba babba b'abannammwe tubatumiddeko nnyo muli bawanguzi so embaga yo yabaddewo era y'omuhazibandi baamututte baamututte misana ng'ensi eraba wana abantu bakubbako omusajja ng'olaba madam
jango wasefe mama gowe UK fawe tuli ba sister Junior jango tuwase anti wagawe ina sente nyingi ayaga sente zigula love love is never bought by money tewesiba ku muntu atakwagala nenga tukongratulatinga nnyo bonna ababadde ku mbaga ya kyabazinga mbaga yo yabadde y'amaanyi. I've seen weddings in this country naye ye mbaga mwabadde mu sente abantu balaze kyabazinga omukwano mwabadde mu abakulu General MK yabaddeyo Vice President namulabyeyo Mama Kadaga mpaji ye Busoga naye ate Mama Kadaga alwaniridde nnyo kyabazinga nadiope jokire Busoga wabaddewo entalo ng'abamu bagamba oli oweebu mulogi sibanya yayina okuba then mutabani wawako omuloki the Red King naye bagamba so wabaddewo entalo naye Mama Kadaga tukwebaza nnyo olw'okuba nti at last okomezaawo ekitiibwa kya Busoga. Busoga emaze ebbanga nga olubiri lweyigenge teruliimu kabaka. So we thank you the right honorable Rebecca Kadaga oyimiridde ku magulu go n'okola ekituufu eri abasoga bonna era ekyakoleddwa yekkuba ettuufu ndowooza kati abasoga mufunyeyo unifying fact ebagatta naye nga Rebecca Kadaga yeetaagira ddala okwebaliza ddala nti at one time abantu balinga abaweddemu amaanyi nti obwaki abazinga buyinza n'okusaanirawo ddala naye olw'okuba nti Mama Kadaga era namulabye nga wali n'aboogera yabayita. So Mama tukwebaza nnyo abantu mwagala amawanga gammwe mwagale gye muva tegedde. So gwe first wife ajatu asamira yasamira wano simanya gwe wife gwe mukazi wa kyabazinga omutuufu tulekemu fe tuli kuyine bantu mutesi banange timu mutesi timu mukazi namba 2 bani abali ku timu first wife. First wife byayogera bitufu nete twagala biwuliriza fe tukyali mu mbaga atulindeko tuve mwane muno mama we UK linda mutusooke tuve mwane muno tubulira agabozigo right now tuli busy ate tuli bakambwe embaga ye erimu abanene mu government jango otwasamira yasamira siba ya kyabazinga yanjagalako nina abaana be madam don't tell us your nonsense bisigaze bye bibozi byo nawe totwononera mbaga fe tuli timu Jovia banange fe tuli timu Jovia timu Queen Sironi yo twagibye echaddala kale yo musajja yetu abye mubbe naye right now faba muyina hey madam omuhazi bandi faba muyina timu Jovia madam we UK first wife soko tuleke faba muyina kyabazinga hey timu kubba basajja mbo banange mundeke kubanga Uganda esesa owe timu kubba basajja feje tulieno abere tumubawamu mama we UK tetujja mukuwamu okula bakulubiri
Jatubulira kyokimayo. Abantu tebabbe ku basajja. Bannange. So tiimu kibba basajja. Tubatumiddeko nnyo. Tiimu Queen. Tiimu yine bantu. Omuhazi bandi. Faba muyina. Sebye bisigadde. Tetwagala kumanya. Omuhazi bandi yali asuzeeko wa tetwagala. Tetwagala. Banne nange bajje banzibe. Omanyi mbeera awo nga njagala kunziba. Waliyo omukazi ayagala okunziba. Junior, obufumbo bwendimu nga mbukooye. Nange kamustirumi. Eri omusajja gwe babba. Nga musajja ki gwe babba. Oyo omukazi we UK yagambye mbubba wange bakase mukase. Kyabazinga yakulabiddeko nga gwe bakase. Yabadde musanyufu wamma ono gundi oyo ine bantu anyirira kawala kato. Nange era nziba. Waliyo omukazi wamma akubba nga ddala asaanidde akubbe. So tiimu kubba. Bannange. Kyamazima ddala. Obulwadde bwo buntwala. Naye nga first wife soko otuleke tumalirize emikolo gyaffe awoleete ensonga zo. Penge tuyambe okole entandaalo. Tujje first wife tuwulirize ebizibu bye. Aina points entuufu ne right now. Tetwagala ziwulira madamu. Mbushabazinga nze yamubeezaawo mbunga omusindikira upkeep. Madamu weebale. Weebale kumubeezaawo maama naye kati omuwayifu omuhazi bandi toyina mbukyabazinga waze saadi. Koyo yine bantu anyirira bwata ayinza okuba saadi. Kati oluyimba oluliko olumanyi mu kisenge tuli ku luyimba lwani lwono omwana wa NTV Kristo Panda mu bisenge tiririri mu bisenge. Tiimu Queen. Wange. Nawe bawo mutuwemu. Tulaba obaana abasaadi. Mbukyabazinga wazi saadi. Ani akusesa. Nga yabadde saadiwa. Okay, nawe yazibandi bo bamubbeko. Olaba obaana abasaadi. Wana abasajja basiba batubba. Nomo. Gomanyi Junior Mirundi gye bakanziba. Nze nalina mukyala wange Tasha. Nga era mukubira ne mga Tasha banzibye olwaleero sigenda kudda. Wano bababa mwe bababba ne badda. Omusajja amala nadda. Resege batubba ne tudda. So temuteekawo nnyo mbeera. Ffe batubba nze bakanziba ne olwaleero balina okunziba. Mbadde nnyingira wano ne ndaba omukazi anyirira. Ne mga madamu lwaki tonziba. Nze nabeeranga mu bufumbo nga Junior banziba. So okubba omusajja is normal. Mwebe mwina be mwatandikirako. Mwebe mwawasa be mwatandikirako. Of course abantu beekyawa. So madamu ekikusumbuwa. Heart break eruma. Bambi oyo omukyala first wife yeetaaga buyambi. I understand her pain. Kiruma okubbako sironi. Olabaffe wano ebikazi bitu kyawanga tebiina kyebiri naye nga tuwulira bubi. Olwo maama gwe babbyeko entebe singa gwe Queen. I understand her pain. By the way, on a very serious note, that woman is right. Omuhazi bandi ye balayika babbye mubbe. Naye teri kyakola. Embaga yo yabaddewo yawedde simple. Ketuve mwane munu. Batimu yine bantu. Batimu mutesi. Batimu Queen ketuve mwane munu. Omuhazi bandi tuli muzza.
olwamwe nze amagezi gempa first wife mama abula leero nsese pria n'amaaso gannuma mama genda ozimba olubiri lw'eyukke naawe ofuuke in a diaspora omwazi bandi yalidda naye right now mukulaba kwange ekw'ebintu kyabazinga bamututte ku mudumo gwa mmundu so n'olwekyo mwe mwenna abali eyo ababadde balina nange Junior bagenda kuntwala era muddaawo Junior nakwagalako they are taking me mulaba mulinze bamala okuntwala banzibe olwo mujjenga mweyogeza Junior bannange I loved you Junior biri bikadde tuli kubipya so nenga mukulike eyo nnyo embaga yabadde y'amaanyi nange bagenda kunziba nene enfumbe y'emyezi 3 ate nzire guno omulembe gwakubba basajja wotabba musajja oba onabba ki omulembe oguliwo gwakubba basajja wooma osirike gwe kola ekintu ekyo bw'oba oli mukyala ng'ondaba wooma buwoomi sweetness ojja kuba queen bino ebyannakubeererawo Junior nze akulambaza nze akusazisa emberi buwoomi sweetness omukazi nga oli eyo gwe wooma buwoomi byonna ojja bifuna nze Junior nga banzibye wano ate era bakyanziba eguno omulembe naawe abasajja bababba sinomo oba n'omusajja ku ssaawa 2 nga ku 7 ali waalwekyo bamubyemu essaawa ezo ku 11 aba w'amadiina deni ku 9 kitundu n'akomawo ewuwo so ba first wife mutujjeko olugezigezi bw'oba oli eyo ng'oli mukazi nambemu kakkanya akajanja mulembe gwa .com gwakubba bahaziband essaawa yonna ojja kulaba owuwo nga bamututte otandika okukubwa emiranga munyambe madamu tetulina kye tujja kuyamba mpoziko kutwala ewa penge ku ntandaalo oba ewaye mu sirwiki ne tuwuliriza ebizibu byo kati kale madamu gowe UK first wife oyagala gavumenti ekuyamba etya okay yenna nonsense wo tumuwulidde kyabazinga gwe wamubeezaawo okay mbu wamuwasa ne marriage certificate wazijjeeyo oyagala gavumenti ekuyamba etya kuba omwazibandi ye takyadda twogere kati ku birala naye okulaba ku lubiri ku palesi yeeyigenge gwe mukazi gwe ng'oz'okusumbuwa yine bantu ojja tubuulira ffe ate tuli bakambwe ffe ababbye ate ffe bakambwe wano bakubako omusajja n'embooko ne bakkuba people can steal your husband and then they cane you gwe nno saaga nenensi tebakyaswala abantu tebakyaswala wano era muna abakyalina abasajja mbakwate bulungi sajja tomuboggolera sajja kati abategerekeka babuze so n'olwekyo tubakulisaayo nnyo ku mbaga ya Kyabazinga n'abakulembeze mwenna abasobodde okubaayo mbaga yabadde y'amaanyi era ne tukongratulatinga nnyo mwenna ababadde mu lutalo olwo okulaba nti Busoga efuna queen nkimanyi olutalo lwabaddeawo mama Kadaga yagamba tedi kijja kukyuka mujjukira mama Kadaga ng'ayogera waliwo abadde bagamba mbu ine baatu mbu munyarwanda Musoga ddala kakati nono first wife banna nze wano banna Subaru nayo bajinseera naye maama
zikidde bubi bwete nga tevuako nane emotoka nja kugizaayo wamma badde neerabiddemu abanaye omuzungu yakola emmotoka eno wamma mbadde njitadde mu drive ate mbadde neewuunya lwaki tevaayo so byebyo munnange tubaagaliza birungi byereere naye nga mukitegeere laavu tegulwa tokoleranga bbaawe ebintu nga weegula laavu tebagikaka omuntu akwagala ajja kubeera naawe tosobola kuŋŋamba mbu kyabazinga baamukase of course yeyine bantu mutesaanyirira yanyirira of course buli musajja yenna bandibadde era bamubba waliwo omukazi akubba nze waliwo wano omuwala ali wano mulaba yatambudde kuva eri ajja abigula naye ndabira ddala atuuse okunziba kirina hipusi kiri wano ndi wano Makerere mu university waliwo wano omuwala gwenda balabika wa sekendiya naye anyirira yakampitako wano kati ngoyo lwaki tanzibe bamala okunziba nga mujja mwe ba iniro ba Facebook Joni yakomawo Joni yabakubye mutuleke batubbe tujja kudda ba first wife muleke baba mwe they will come back. It's just matter of time. So madam owe UK totwasamira hati buleke ye kuluma woba awona hati buleka amangu madam gwe yeita first wife zimba olubiri lwe UK olutume diaspora Paris nawo wasizomu wagambye omuyinamu abaana banaalwanirira obwakabaka edda. You woman, you said you have kids. They will fight for the kingdom. Tubirabyeko mu film. Nga abaana bo badda ne balwanirira obwakabaka. So nenga mama Nabagereka yabadde smart. Mama Queen Maza. Bonna babaddeyo. Kakati asigaliddeawo ye kabaka w'ettolo oyo tanafuna mubezi ne ajafuna ne Prince Jr nange nonkole embaga temusondere nkati embaga za kusonda busonzi nange mundeke nkole embaga mukazi kyana mpasa abakazi mu America nga baweddeyo abakazi kati bali Canada mama abakazi be Canada muri banene bulala senga kayewe yangambye sijja kufumbirwa Canada bannange fumbiddwa ekimala Joni yakanoonya omukazi mpase. Is there any woman who wants to marry me? Put up your hand. Nja kudda wali ku State Square nekole auction era mujja kuntwala nze abakazi sijja kuwakana namu nja kudda ali ku State Square ani atwala Juni omutwalo gumu ogwa $, atwala Juni emitwalo 2, atwala Juni emitwalo 3 nga bantutte sijja kulekana n'abyambaga era kati Kasuku gwenjagala ofuula chairman w'embaga yange naye kano kalango nga sinnakola mbaga bwoba kimanyi wali ompasizzaako sikulaba ngo jeyo ebinnyo byo mbu Junior yafumbako ewange sibyagala saa kumanyira manya abakazi mumanyira ako ka Junior nakalya ewandi asirikako. Do you have to come out to tell the world that you hate me? What's wrong with women? Tweyagalako nebigwa kati why do you come out to tell the world? Mbukubanga olabye Junior agenda kuwasa mulekerawo okutwonoonera emikisa. Abakyala abali stop destroying our luck. Olabye Junior nyenda kuwasa mumbejja. I can marry princess. Ngera muvaayo. Junior yafumbako ewange enafumbako ewo n'ebyali bikadde. Ebyo. So tukikiriza kyabazinga alina gye yasookera kati kingi kati mulala ate namwe abalala abatusanga mu kkubo osaze nina omuntu mulala. Okay, we were dating relationship netatambula bulungi nosanga mu cafe javazi nina omuntu omulala I have somebody I love ng'otandika ebyo ebiboozi byo. Junior kati gabe tondabye Junior
katugambe muno nti Junior mboto kyasula wange nayina omukazi gwe nali nyendo kuba oluyi nali nafumbiddwe walala then the woman yasanga cafe javas I'm having another woman mukazi yali yakava na UK ngomukazi mulungi ekikazi tekyatali kokoyogeza byekisiru Junior atomalako mu buliri leka kumalira abantu budde sina uluka this idiot so leave us nenga ntumira kubasajja mwenango oli eyo nenga bagenda kubba you are planning to be stolen oli mufumbo oyina abaana na oyinayo side dish agenda kukubba so chibaba sajja reset lera waliwo ka video ka audio akayitingana aka speaker Anita Amongi ngayomba ne bajjabe abala banne Uganda yetagayo president owokusatu the speaker simanyo baka audio kali kake ne edobozi lyagalo fanam speaker wegwanga yali ali mukuyomba nabajjabe his co-wives her co-wives era naga nti dolo oyo yatuletera obuzibu byonna bizibu musajja abasajja babuze kati olaba speaker wegwanga omulamba akiriza okufumba ne bajjabe ologwe nakigudde asule makindi otulange enkwawa zakaye wisdom Muze Junior you can't treat me like this nze sifumba na mujja wange mukwano twale eri kuserubu namba 3 wegwanga ali mukufumba na bajjabe toyina kyoyina gwe mu byowunyenkwawa nze sifumba na mujja ojafumba nabo globalization so aunga tu nengo omukolo gogo abadde gw'amaanyi gwanyumye omukolo gwo gwakoze eki be babbidde abasajja tubasaasira nnyo naye nga heartbreaks zibaawo